Lwaki wandwaza? Obadde kungamba buli saa nti ogenda ne mwana gwe okimanyi gwe osobola okuyisa wiigwe essaawa zino gwe. Kimanyi osobola okuyisa wiigwe essaawa zino. Towedde gwe. Towedde. Kavidiyo ako si kapya, kavidiyo kakadde naye wenkalabe konze kansooke nkazanye ba SMX Media Kings and Queens nga sinnaba batterako mbaga ya Mickey Sims too funny. Okusinziira ku bigambo ebiri mu kubeera nga bikozesebwa mu akatambi amazima gali nti kaali kaweddemu. Omuwala otunuulire n'ekisambi ky'omuwala g'amazima omuvubuka yetasobola simattuka. Otunuulira ekisambi eno kyeruyeru, omuwala yenna atudde abatisa amatama kwegamba omwana akusuula mu mbi nga talina kyagenda kwejjusa naye olwedde ng'obeera omaze okubeera ng'ogenda. So naye bannange omuntu yenna yenna wabeera wakulwala by the way ekyo kyekimu ku bintu ebizibu mukko okwewala oba okukontrolinga nti naze nsobola okwekuuma 100% nesitalwala olw'ensonga nti newobeera ne mukyalawo unless nga ogenda beera naye gwe oyinza okwekuuma noweekebeza ne mukyalawo nga muli mwenna negative within the process omukyala n'agendako ewala oba gwe omwami n'ogendako ewala kati gwe omukyala weekuumye at the end of the day omusajja n'akakuleetera newogamba mbu neogenda kwekebeza buli gwogenda okwebaka naye mwana muli kalina incubation period bamande ngenda kwogera kagambo ki kalina incubation period mwekaalulira waliwo chance entonotono mukko okukebeza omuntu nga takalina nga yakafunye eggulo oba koosa ggulo nga tekanaba kubeera nga kalabika. Ekyo mubadde mukimanyi oba mwali mukimanyi yensonga lwaki ogenda okukebeza sirimba kugamba komawo confirming after 3 months tewayitawo emyezi 3 osobola okomawo n'okonfaminga obeera tulina kyakyozeemu kubeera nga weegatta biki oba ku having unprotected sex odde after myezi 3 ne bakonfaminga kubanga bayinza okakebera nga wakafunye eggulo gwe n'ogendayo wakafunye ku Mande gwe n'ogendayo ku Lwokusatu ebyuma ne bitakalaba nga tekanaba kubeera nga kayala mu musaayi naye kyetegeeza mbu obeera tokalina kati gwogenda n'owekebeza n'ogamba ndi negative wagwe oyo gwokebeza nga ali negative olaba naawe wokafunako ogenda okudda ku mbaga ya Mickey Sims too funny ono content saagala bannange mumbeereko SMX ono content yes kambagambire ono yabadde content teyabadde mbaga mbumbaga oba ki ono yabadde content okusinziira ku sources eziri mu kubeera nga zimpa information na buli kimu nga bwe kyagenze mu maaso ono yabadde content. So tulindeko ka video aka Mickey Sims too fine so teyabadde mbaga mbu official mbaga nedda oyo yabadde content naye aka video nsuubira kanaba kafulumye tujja kujja wano ku SMX Media tukabalage naye bambi twekuume.